po jako akawuwo. Bwolaba munnamateeka omusango gumulemye awo lw'ogamba nti gozeki guganye. Okusinziira kwa myuka nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti eno Nakindu Betty asinzidde mu musomo gw'okulwanyisa obutabanguko mu maka oguteekeddwa ekibiina kya Laspineti ekyegattirwamu ebibiina eby'enjawulo ebirwanyisa obutabanguko mu maka otudde ku kitebe kya disitulikiti eno mwasomedde alipoota evudde mu kunoonyereza okukoleddwa ebitongole eby'enjawulo ebikola mu kuyamba okumalawo obutabanguko mu maka era okusinziira ku n'agamba nti okunoonyereza kuno kulaga nti abakyala n'abaana ab'obuwala be basinze okukosebwa mu mbeera ezitali zimu nga muno mulimu okubakuba emiggo saako n'okubafumbiza nga tebanneetuuka. Omusajja afumbye emyaka 8 naye mu myaka 8 namusanga asula kafaliso akatandikirwako n'enguma ne tukola n'akola zi mobile money wa gavumenti. Mama Lidiya omumanyi nsirise naye kyeyansasula myaka 8 mu kumwoleza mu kumuyonja buli kimu yansasula mujja wange. Nayigaga Lidiya ngono yatwala embeera y'ekikula ky'abantu mu disitulikiti eno y'Ebuyikwe ategeezezza nga balina okusoomoozebwa okunene n'okusingira ddala eri abaana b'obuwala abafumbizibwa nga bakyali bato nga bangi ku bo basedduvuto babasanga batumiddwa mu butale olwo bo ne babatwala mu bufumbo obutali bwetegekere bw'atyo n'asaba bazadde okubeera obulindaala eri abaana baabwe. Naye ennaku zino bw'omutuma mu katale olw'okubiri wano e Buyikwe bwe kagenda tekakola ogenda okuddamu okuwulira nti yakoze eki yafumbiddwa tategekeddwa tamanyi buvunaanyizibwa bwe mu maka agenda okutuuka edira gibaki giba miggo. As Buyikwe district, we are not isolated like any other district in JBV incidents within the district. RDC w'Ebuyikwe Jane Francis Kagayi alaze obwennyamivu olw'embeera eno kyokka ne yeebaza ebitongole bwannakyewa ebivaayo okukwasizaako gavumenti bw'atyo n'akoowola bannaddiini okuvaayo okubayambako mu kulwanyisa ebikolwa nga bino kubanga nabo ebifo byabwe bikuŋŋaanya abantu ab'endowooza ez'enjawulo. Ensonga zonna ezisinga okubonyaabonya abantu mu maka naddala obwavu bukuba nnyo abantu abalina okulwanagana nga tebakkaanya omwami n'omukyala ate n'ensonga y'abaana okwonooneka ebiseera ebisinga eva mu butabanguko mu maka. Wano mu Buyikwe disitulikiti yaffe eyina mixed tribes, tuyina amawanga mangi. Akulira ekitongole kya Laspineti Dr. Mukasa annyonnyodde ebigendererwa by'ekitongole kino era n'ategeeza nti kirina enkola ez'enjawulo ze kyataddewo okulaba ng'emisango egiroopebwa mu kooti gigobererwa mu mateeka so si balamuzi kwekolera bye baagala era ng'onalabudde n'abazadde abafudde abaana baabwe eby'obusuubuzi. Informal justice mechanism bwe tutwalira abakulembeze ab'eddiini, bwe tutwalira abakulembera culture, bwe tutwalira abantu ababeera bwe tuyita ba opinion leaders, ba leaders, bwe tutwalira local government, naye nga ideally mu mateeka tetubayita formal naye nga tubayita ba informal naye nga abantu babakkiririzaamu so kati twagala bakwasise wamu okulwanyisa obutabanguko mu maka naddala obweyongedde mu maka ne mu baana. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'ebitongole by'okwerinda wamu ne Uganda Police Force era okusinziira kwakulira eby'embeera z'amaka e Buyikwe ASP Nyunja Sarah agamba nti emisango gyokka basanya abaana n'obutabanguko mu maka mingi nnyo mu kitundu kino kyokka bo nga poliisi bagezezaako okusomesa wamu n'okukunga abantu okufaayo okubategeeza nga bafunye obuzibu obutali bumu. Emisango egyakuusa ku butabanguko mu maka n'okukulusanya abaana mingi nnyo mu Buyikwe naye nga ffe nga poliisi tugezezaako nnyo okusomesa abantu obuteetya singa oba olina ekizibu ekikuguddeko nga kigwa mu ttuluba eryo ojja n'otutuukirira ne tulaba engeri gye tukiwaawaanya n'ofuna justice. Abamu ku bazze banyigirizibwa mu nsonga ez'enjawulo bavuddeyo ne beeyogerako kyokka bambalaza essanyu olw'okujja kw'ekitongole kino olw'ebibala bye batandise n'okukifunamu. Naye neebaza Uganet mwebale kumbeererawo mwebale kunnwanira nsaba mwongere amaanyi kuba manyi bamama bangi abali eyo abalumizibwa nga nze. Era neebaza ekitongole kya Uganet
kyambeeraleddewo nnyo. Enteekateeka eno okusinziira ku bateesiteesi yakwetoloola mu disitulikiti 3 okuli Mukono, Kayunga ne Buyikwe, era ng'okusinziira ku bibalo byabwe biraga nti zino ze disitulikiti eziridde empanga mu kutyoboola eddembe ly'obuntu wamu n'obutabanguko mu maka, wabula nga yo Buyikwe yeesingako ku zinnaazo ezi3 olw'ekisaddaaka baana ekyejjirisiza mu kitundu kino, saako n'okubeera n'omuwendo gw'abaana abato abafunye embuto nga tebannaba kwetuuka okubeera waggulu, wabula byonna bakola butaweera okulaba nga bikomezebwa. Kubanga ffenga Buyikwe disitulikiti tuli disitulikiti erina ebibuga, tuli disitulikiti erina emyalo, tuli disitulikiti erina amakolero, ate disitulikiti erina ebyalo. Ekitegeeza nti kategore zonna ezikwata ku butabanguko mu maka Buyikwe disitulikiti ziyitamu. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Owa abazadde abaana bavuddeyo okutuwa oba okuloopa obutabanguko mu maka, ffenna tugenda kukwatira wamu nga ttiimu.